Minisita w'abaana n'abavubuka Florence Nakiwala Kiyingi alabudde abantu abalina omuze ogw'okuwa abaana bawangalira ku nguudo ensimbi nti baakukwatibwa bavunaanibwe kubanga kamera ezibalondoola ku nguudo kweziri. Era ne Kampala State Council neeyisa etteeka erikugira omuntu yenna okuwa omwana yenna ensimbi oba ebikozesebwa ng'amusanze ku luguudo era nga kino kimusibya oba okuwa engassi oba byombi. Era twamazidde okuteekateeka abakungu ababeera ssaawa 24 ku kamera ez'aka enguudo z'e Kampala okwongera okulondoola okulaba ani atambuza abaana abo. Minisita okwogera bino asinzidde mu kusaba enkya ya leero okubadde mu maka g'abaana bakalamojja aga St. John's Nsambya Catholic Church. Minisita agamba nti ku nguudo z'omu kibuga Kampala kuliko abaana bawangalirako abawerera ddala 1,000 era nga gavumenti etaddewo enteekateeka nnyingi okulaba ng'abaana bano baggyibwa ku nguudo batwalibwe mu bifo bye bayinza okulabirirwamu. Ebyomupiira mu Uganda era nga balindiridde abaana abawera ddala 10,000 okubatwala mu maka 8 agamaze okutegekebwa nga go gagenda kuba gasuusuuta n'okutendeka abaana mu mupiira ogw'okuvuganya. Minisita agamba nti waliwo abantu abagufuula omugano okukozesa abaana bano okubafunamu ensimbi bw'ati abalabudde nti yenna anakwatibwako wakuvunaanibwa. Minisita ategeezezza nti abaana bano abasinga baakuddizibwayo mu bitundu byabwe gye bava. Era bakugambye nti abaana balina bagodmanda ne bagodfada abasula nabo ekiraga nti n'abazadde tebafuddeyo okukola buvunaanyizibwa bwabwe ate abalala babakozesa kubajjamu nsimbi era n'okubatunda mu biseera ebyekiro. Ebifo bingi bye tumaze okulaba nti tubyetoolodde kati tusobola okukwata abenyigira mu kutyoboola eddembe ly'abaana. Mu kutendereza okubadde ku kkanisa eno omulabirizi w'Emmoroto Damiano Guzet agamba nti olunaku luno lukulu nnyo eri abakatuliki kubanga lwe lunaku lwe baaniririzaako okukka kw'Omwoyo Omutukuvu era bw'atyo n'asaba abakristu okumukozesa obulungi nga beggyamu obujeemu obujja saako n'entalo. Obey God. Many times, we obey somebody else. We obey ourselves. We obey our enemy, the devil. Many times he's always there to tempt us. But today we have to ask, Holy Spirit, prevail on us, enlighten our hearts, give us the power really to follow always. Mu ngeri y'emu Father Damiano akubiriza abakkiriza okukola ng'ebyo Katonda by'ayagala baleme kweyitanga bakkiriza ng'ate bajeemera Katonda. If we say, I am a Christian, and we don't do what Jesus Christ is asking us to do, useless. So today we ask the gift of the Holy Spirit to help us really follow the way of the gospel in our lives. And we follow the way of the gospel when we keep the commandments, when we pray every day, when we really put into practice the love that God can give to us through the Holy Spirit. Oluvannyuma Father Damiano ng'ayambibwako Minisita Florence Nakiwala Kiyingi bagguddewo ekisulo ky'abaana ku kkanisa eno. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku KSTV aga leero.